wani wano kino kyalo we tuli bayita bati mula ogamba otamula mula otatugenda kutuula tugenda tuula gundi wali agenze wate kukubo kuduuka wano mu kitenseni ena bagambye tugenda wali wa taata nawalowooza yakimanyi nako takimanyi kuva na munimiro mambo ogamba otya oli otya weyagala ono omuyita otya oyo mulamu wange mulamu wo jangu omubuuzeeko tulabe nga mukyayi era ddema bulungi oli otya sooka omubuuzeeko Kapere ye mulamu wo mulamu wange ddala kitegeeza wafumbirwa muganda muganda we fumbirwa muganda sooka omubuuzeeko Kapere mulamu we Kapere nkubuuzeeko kale yazze azze obita nkunyoonya twaleri werobeerawo kyekiriwo gundi gyeyagambye nayiga akugambe mama yaŋŋambye katikati nayiga singa mulabako mugamba oti ninga mukyayi nnyo bannange gwotukyaye naawe ati kubakyaba ate siteboni kakati gwotukyaye so muganda wange Faruku nsazeewo muleete mulage ewaffe gyenkolaki gyenzaalwa kugamba oti gyebakiriwo anakubidde nayiga ne mugamba nti nsimbula naŋŋamba mbu agera kujja abagambe kati ekirungi ate ndi wa mukisa osegera kaso mbadde nja kulabako ku taata ngawo biba nti Faruku abadde ayagala kumanya gyenva kwa yambuuza taata ne maama gye bali ne bagamba abaafa nagamba jangu ntwaleyo ndabe taata wo muto nemugamba kati tujja kgenda era lwaleero tuteeseteese kati twagala ffenna tugende wali waka ffenna tubeerewo Kapere ono yaani Kapere ono yaani ne muganda wange yewa taata omuto lwawo okujja eno naye nga bwobimanyi nti nange mba n'ebinsumbuwa mba nange n'emirimu byenkwasaganya so ono muganda taata ogamba otya gwani yiga David ono omuyita otya mukulu wange mukulu wo gw'olina emyaka emeka myaka 33 ono omukulu aba n'emeka nali mu 37 sajja mukulu iya tugamba 25 olwo ye mukulu wange ye Kapere ye mujja mukulu we gwe mukulu we nze mukulu we kubanga nze gwe basooka okuzaala so nga bwobimanyi nti nga womanyi nti buli omu gwe basooka okuzaala yajja ku nsi n'abalala gye bali mugenda balaba yiga ono owulira otya muganda wange siina nga bwe mpulira mpulira Essanyu mba ne muganda bw'abeerawo mba musanyufu atera okujjako eno tubeera naye mu mbeera yonna engeri gyali walera alwawo okulabika naye tulabagana mu mbeera ey'ebibi nga bw'omanyi ziika kola ki n'okujja atera okujja n'atukyalirako akaseera akatonotono ekino ekyalo weno babazaala bayita batya wano eno LC y'ekizigo esangibwa mu ggombolola y'ekikandwa era mu muluka gw'ekikandwa kikandwa kisangira mu disitulikiti ki Mityana North Mityana zaake yabagira tuwadde na Kiwanda kati eri gye tulaga ye waani wano wange wano wawo naye nga nze nasikira jjajja ate azaala taata woono gwe yasikira eri gye mwaga gye mugamba nze nasikirayo naye jjajja yafa nga amaze okuzimba wano ewange naye ne bannonda okumusikira kati eri nkolerayo emirimu
n'obutaka bwaffe n'ekijja kyaffe kiri eyo. Taata wamwe yabazaala abaana bameka? Taata waffe bataata baffe ba Luganda. Taata wo n'owa Kapere? Taata wono ye mukulu ku wange. Ye mukulu w'owange naye nga taata wono yabazaala abaana 4. Ky'omukisa omubi aba omu yafa basigalawo 3. Okay. Taata owange ye yatuzadde tuli bangi tulinga 15. Tulina bamaama 2. Kati balinga 15. Kati twegatiramu ng'abooluganda. Okay. Mulinayo ba comedian abalala? Kubono omukulu ye comedian. Comedian gwe tuyina naffe gwe twenyumirizamu serebu waffe. Ye serebu w'ekika? Serebu. Kapere? Lwazo. Kandowooza tugende wa muzee. Wa taata. So tusaba nabo tugende. Tugende wa taata tumulabe. Oba gyali? Oba maama yambuse. Oba ali mu nnimiro? Mama bw'aba taliyo tujja mulumbayo mu nnimiro. Andi otuuke yeeka. Kale kati Kapere tuddawo. Tugende wa taata. Okay. Taata alabika ali wano. Tugende mu kyalo wano. Wano. Ku nnyumba. Era abadde awo ng'ali mawakyengulwa. Nga atyayo Kapere. Lwaki otyayo? Atyayo. Sola kutyayo so. Si tyayo. Tosobola kutya wammwe kati nti ewaffe enkoleyo ki? So kati bannange muganda wange mumulabye nze mukulu we mulamu naye mumulabye. So wano wetule tuli waka. So kati ngera batwale wa taata mulabewo. So kati eno ewaffe bayitawo Kattabanyulu. Luttamanyulu. Era ntenda mba Munyolo. Kati oli Munyolo? Ndi Munyolo. Okay. Kundi ekika kyaffe kiri Banyolo. Si byakwesoma. Okay. Tugende. Kati osobola oyogera mu Lunyolo? Nkulidde mu kibuga naye nga Olunyolo kale mba wa Munyolo. Naye nga omanyi nti bw'ozaalira omwana mu Amerika ng'amanyi Olumerika kitegeeza wano Oluganda abatalumanyi naye nga wawano mu Uganda. Okay. Osegeera. Ngenda waka balaga waka bwe banziika. Yansagala mugambe nti Kapere yalemera mu kibuga nno. Eno mbatwala waka kulaba muzee Kiwanuka. Taata Kiwanuka tuli basajja. Banyolo Kiwanuka. Taata omuto. Taata wange yafa bali bamuyita Mukasa. Taata waddala yafa? Taata wange waddala nzaala yafa bali bamuyita Mukasa. Kati ate taata wange omulala naye yafa bali bamuyita Musisi. Asegeera. Omaze banga kinga tojjayo? Banga ddene. Lwaki washawa ab'ekika wooto Kapere? Banga ddene sebo. Mama Trump y'omuleetadde ino? Mama Trump muleseeyo. Lwaki? Naye amanyiyo eno naye namuleetayo. Wamuleetayo dda? Sobola okuyimirira awo. Kati weewane waka? Weewano. Wane waka. Weewali ewajjajja omusajja gwe bayitanga Bukenya. Yali azaala taata waffe. Jjajja yafa baali bamuyita Bukenya. Yali azaala bataata baffe bonna. Kati abamu baafa basigalawo taata Kiwanuka. Taata wange omuto gwenziza okulaba. Wano woolaba. Era batuziika wali wansi. Yeno ennyumba yali eyajjajja omusajja yazaalanga bataata baffe. Kati musegeera. Kati so nze kubalaga nti wano waka wali wajjajja. Oli muganda wange. Maama. Omukyala muzito nnyo tasobola kutambula. Kati omusabire kale se. Naye abadde kujja n'abaana naye nga bw'omanyi muzito kwatinza omutuusa mu kkubo awo n'asumunuka ntunyonye eddwaliro kati walina muntu mukulu ayinza natutaasa olaba wakutukira awo
so kati tumulese Kampala katujja kujja olaleera tukomewo katuzzeera okwebaza nti omukyala asumulu kuseera ebirabo bikome bijje mama tamunyigira nedda nze mwanyoko yataayogedde era nze nvudde wakanga olya ŋŋambye nti aji wandi mwanyina zankubidde essimu nakubidde sina bigambo oli bulungi ki Byron kiriwo omutegetono omumanyi twasomanga ku ssomero eri essimu esooka ngifunye ku saa 2 n'eddakiika 23 nga bano bali muno nga ntegeeza tujja waka njagala kulaba ku taata ne bane mugamba ogenda ngulu oba mako ye ngulu ewa taata ne mugamba kituufu nakwata essimu ne mugabwe muba musimbula angambye alinda ba mmotoka ne mugabwe muba musimbula onkubira azzeemu okunkubira ku ssaawa 3 n'eddakiika 33 naye nga tampa nsonga lwaki ajje wa taata ng'ajja kumulabako surprise walai botompa nkoko tata aliruda tugende tumulabe tugende tumulabe wali naye tata mukongo ate tata lwaki mukongo ali kunkumbi ali mukulima Kapere atutwaleyo Kapere Byron mwade mukoze twale tutu naye talina kyanga tata oh bandange tata tata ali ku kidima obude sawa mmeka MP omukungu wo gwotambudde naye ne batambula nabo sibategedde oŋŋambye okuuma mmotoka anje nkikola nti surprise nze nkola ebintu ebyange ate oŋŋambye taata ayomba taata tomugambye nga nsanyuse nnyo banaye nga nsanyuse nkusanze mu nnimiro nsanyuse taata era taata simaanya kyengenda kuwa naye ku luno ojja kusiima ogenda kusiima okkirize bannange ono ye taata wange omuto era ye taata Kiwanuka oyo ye muganda wange Nayiga baganda bange bonna we bali osegeera ono ye taata Kiwanuka y'omu be bandeze okuva mu buto kubanga taata wange yafa ndi muto osegeera y'ono omwami taata Kiwanuka yandeze okuva mu buto era n'okubeera ow'amaanyi okuva ene mu kyalo okujja e Kampala nava mu kyalo okujja e Kampala taata ngandeze era nenkulira mu kibuga e Kampala e Nansana awaali omugenzi Sserwanga era nabo nenvaawo nengamba kange nentandika obulamu kati obulamu obwange kati nsazeewo mukunkuza kwange oba okundera nenfuna omukisa okuva mu kika kyaffe nange nsazeewo ndeete ekirabo taata akisiime agambe nti mutabani we Kampala akola ki gyali era taata nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala okusanga era nsanyuse taata era nsaba ompa emikisa byonna ebiganye bikutuke nsobole okudda ate nti mbongere ebirala oyo muganda wange Faruku anyambye bingi nnyo n'ebirala bikyajja ono bamuyita Faruku ekyalo kigamba ki mweyagala mugamba mutya amina tugezaako mwezi covid yatutawaanya neno mukyalo gyali batubuzizza emirembe mukyalo eno gyali anti bwabuzaako ekifo ekimu emirembe nammwe ebisigadde byonna biba binyigirizibwa kiri kiti eno muli ku nkumbi nemwebale kwasaganya ku nkumbi tulinda nkuba abantu watangaavu wonna buli kimu kiri oke mu famire wankizo 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 talabika tetulabikalabika nga ye bwalabikalabika yakikola atya Katonda ye yamuwa bwatyo kuba buli kijja Katonda yakikola ki yava eno gye bamuzaala wano we bamuzaala wano mu maka wetuli bannange tugende tata tutuulemuko wali baganda be weebali baganda ba Kapere bonna weebali tugende abantu bulijjo baŋŋamba ne baŋŋamba muganda wange Kapere talina bantu be Kapere lwaki tatulaga ku bantu be ne mugaa Kapere tugendeyo tulabe ku taata tulabe ekigenda mu maaso okitegeera tugende ndowooza taata obadde okyalima akuyambeko enkumbi weeziri alimemu oba
Kapere sebo jangu olime. Tata kati tetutandikidde Kapere. Funa enkumbi sebo. Toyagala kulima. Kapere. Oli bulungi. Tata wano mugenda simbawo ki? Kijanjalo. Kapere akome wali. Omulimu gwaliko tegumuganya kulima. Asobola. Okusobola asobola. Nekiringa batuyina abaana. Wewe oba olima olubimbi olw'50,000 ng'omwana kalodinga eddakiika 5 zimukolera 50,000 kimukaluubirira okudda mu kyalo alimu. Takyasobola. Aba takyasobola. Yoba tatasobola kulima. Okulima osobola. Osobola. Bwempa buwittako olabe. Mukamwana yamukuleetera. Namundeetera. Namundeetera. Wamulaba? Era kyanneewuunyisa nnyo. Takubuulira n'ebisingawo kubanga yamanyi kati ebitambula. Kapere, kati okomawo ddi olime? Yenda kutta nnime. Yenda kutta nnime. Mwange nkuzi terimba. Naye ng'okyasobola ekyalo. Ekyalo. Ekyalo nkisobola. Nina okubeera nga nkisobola. Kubanga omuntu yenna okugenda e Kampala aba yagwa eno mu kyalo. Osegeera. Kati ekibugo kivaamu bakuleeta ofudde. Kituufu. Ate kiba kirungi n'okomawoko mu kyalo n'olaba ku bakadde. Okitegeera. Ani era abakadde kati nzize ne mbalaba. Ndage nti nange abantu baleme kuntwalira mu ttuluba nti Kapere alina abamuzaala. Osegeera. So waliwo abantu aboogera nagamba Kapere alabika yagwa bugwi yava waggulu mu nsi n'ajja ku nsi kibunoomu. Muzaale. Waliwo abakola ebigambo Kapere alabika yagwa waggulu mbire. Kati wano wooli. Wewaka. Gye bakuzaala. We banzaala era banziika wali wansi. Era we bagenda okungalamiza nga nkoze eki? Nga nfudde. Wano wonna wammwe. Wonna kutandika ebbweri. Paka wansi eri. Kapere lwaki weesiba mu kibuga nga mulina ettaka eddene weeriri? Kapere. Nga ozikidde awo. Lwaki weesiba mu kibuga nga mulina ettaka eddene? Ettaka. Lwaki tokomawo n'olima? Anja kulima. Bakwini ba Trump lwaki tobaleete? Yabaleeta. Kaseera bamanyiyo nabaleeta. Kale, kati taata tugende ndowooza ewaka twogereyogeremukko. Wedduuka lwataliggula tayingiza. Kituufu. Ate era owa takisi bw'aba yakuwa omulimu ovuga etakisi ye n'olwala wiikisi 3 oba omwezi osanga yateekamu driva omulala ng'omulimu ogunoonya bupya. Akati awo ndaba nga enkumbi ate ffe ng'abali eno ya mugaso okusinga ebyo. Enkumbi ya mugaso nnyo mu kyalo kuba yeyimirizaawo ate n'eri mu kibuga gye tulya efubutuka eno era biva mu ttaka. Si bwe kiri? Biva mu ttaka. Kuba eri tetuba na nnyo na ttaka liri awo naye we mubigira eno feeri nga naffe tubawamu ssente. Kyo kituufu. Naye nga mwebale nnyo. Y'ensonga lwaki nkugambye ekkubi lyatunyigiriza nnyo. Nnyo. Nawe omukyala abasuubuzi abaali bajja 10 bajja 2 abeesobola. Ate balyoke bagende basaasaanyize bali abajjanga bonna. So ab'omukyalo nammwe covid abayiseemu? Atuyitamu lwa nsonga nga bwe nkugambye nti awava emmere singa baggala ekkubo enjala esobola okutta abantu. Ekyo kituufu. Kakati embeera okubeera ng'oli bulungi kirina okuba nga ensalo zonna nzigule omuntu agenda najja n'atwala n'akomawo kwegamba nawe buli kyotunda kiba kikola ki? Kitambula. Kati awo naffe waatunyigidde. Si byangu. Akosezza ebyenfuna abaana baffe abalemesezza okusoma. Kati awo byo bizibu. Sente ogiteekayo ne bagirya. Ne bagirya.
omwana n'asoma wiiki 2 ne bagamba nti akati ate okusoma kuyimiridde ziweddeyo tobanja poteya ate obanja ki abapoteya bw'atandika ettaamu ejja era ng'osasula ndala kati awo gavumenti ekole ki ekituufu kuba kati nammwe ab'omukyalo abalimi mugamba nti covid abaana tebasoma nze ku lwange kale ng'omusiru si endwadde esoose tulina endwadde zetwasangawo nga kawaali yali ati kawaali waliwo naye ku muntu alinga akubiddwa namusuna kati eyo endwadde eyakawaali yali eyo myaka gya 6 naye yatuuka neekolaki anaawona ajja kuwona nze ku lwange ekyo eŋŋambye nti ng'omusiru gavumenti yandibadde eta abaana ne basoma ebate basome abazadde bakooye kubanga anaafa ne bw'anaagasibeera ajja kufa so ate anaabeerawo kubanga okufa kuli wakati wa Katonda naawe wennyini agenda okufa. Taata tugendeko ewaka. Kapere ono alina obuntu bweyakuleetedde butonotono naye tusaba obukkirize. Teri kitono kiva mu mwana ne kiba kikwanso. Omulabe naye sobo serebu sobo sipe eri mu kibuga. Eri tuwe. Neno mu kyalo so bantegeera. Neno mu kyalo bamutegeera. Taina bwagamba nti oyo taata buli omu yeewuunya n'agamba gwe bulijjo ova wano kale musajja w'amaanyi omwenyumirizaamu kubanga amanyiddwa ensi yonna emumanyi. Kapere tutambula naye n'oyisa abantu 10 ng'abana tebamuyise yono abaali bamulabyeko n'abatamulabangako ku kifaananyi ekibeera ku TV oba kye batimbye ku bayimbi ne bwayita buyisi bwati mu kkubo bamuyita naye ng'oli tamulabangako okugjako ekifaananyi kiri kyalabye ku mitimbagano kimulaga bulazi n'agamba oyo si Kapere oyo Kapere wava mu kyalo n'oyingira ekibuga ne Kapere bwe yava ewaabwe n'agenda ayingira ekiki ate omuntu bwakula anoonya ate essaawa etuuka eyenda kulla kati waŋŋamba nti oli mukwano gwe olabika era gwe omulemeresezza mu kibuga. simanyi bulungi awo Kapere yayinza okubuulira simanyi bulungi kubanga wakusitulidde n'akuleeta ewaabwe kkiriza mmwe abazze wano mmwe beyakaleeta bukyatandika kubeera mmwe beyakakola ki talina gwe yayazze naye wadde omulaga muganda agamba nti bano yese ebintu bino kubanga abantu bangi nnyo babeera n'abaana mu kibuga naye natajjukira natajjukira bazadde be abaamulera oba baamufuula ekyo kyali osegeera katono kano kenina taata si kamaanyi nnyo naye era mmanyi munnange bw'onywa kasukaali ako obaga ebigambo byolaba naye omwana yandeetedde sukaali mbadde nina mujjawa so taata ndabalonga entuyo zange omanye nti munnange nange gyendi nange nkulowoozaako bwembeera mu kibuga e Kampala mbalowoozaako era nayiga oyo omukubira essimu naye nga taata gyali maama gyali iga gyali mbuuzi uyo ajja kunjulira mbakubira nze sirina nambayo naye nali njirina essimu yange bagibba naye taata kkiriza akatono kano nkakuwe Tata ne mama tebakakwasiza tata na mama. Tata ne mama ayitewo.
Yebazaalya. Taata ne maama. Yebazaalya. Katono mayi bagamba katono kendese lesi katono nyera era ate era kasira mu liiso kyaleeta n'ebirala Kapere ne kasabbuuni munnaze weebale nnyo weebale Yanza tweyanzeege. Webale kupakasa. Ojjoseewo. omusajja nga wakoledde eddala Gambye. taata n'omuceere guno gyaliira ddala weebale kupakasa Naye webale kupakasa. taata ebyo byensobodde okuleka n'ebirala bikyali maama geyanza mwebala kusiima Kapere. Webale kupakasa mwannyinaze. mwebala kusiima Webale kukola genda okole naye. onyirira naku zino wafuna akuteekamu sente atijja muleeta Ajja kwata mpola jjanu kkubo Katumukuume. baganda ba Kapere baliwo Baganda ba Kapere bonna baabo. bayiga bano bonna Abalala balyayo emirimu gyabwe era nga Kapere bwe tuleko wano yatuukaako. katono tunyumyenyumyemu katono Bakasa. Twakoze cyane. kantu katono nnyo naye tuba tusaba mu Mujje bakulu. Tadde wali yiga. Tadde wali.